Mukama yebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Eno eprogramu yaffe Church Before Church n'omuweereza John the Preacher ntuuse olunaku lwa leero. Njagala kwogera ku nsonga mu nnaku ezifaanana bwe ziti omulimu gw'ekkanisa gwandibadde ki? Omulimu gw'ekkanisa mu kiseera bwe kiti. Ekiseera ekifaanana bwe kiti nga emitima gy'abantu gyewanise. Mu kiseera ekifaanana bwe kiti nga obulamu bw'abantu abantu nga bawulira ng'ensi eggwaawo. Njogera ku Uganda. Ng'abantu buli muntu tategeera kigenda mu maaso. Nga ebyobufuzi biwanise emitima gy'abantu. Ekkanisa esuubirwa kukola ki? Gwe ng'omwana wa Katonda kubanga gwe kkanisa. Nga weetunuzaamu kamera kyandibadde kiki ekikusuubirwamu? Osuubirwa kubanga ovaamu bigambo bifaanana bitya? Njagala kwogera ku bintu bibiri olwaleero. Ekisookera ddala Katonda atusuubira okwogera emirembe eri abantu be. Okwogera emirembe nti omuntu newankubadde waliwo ebikunyigiriza, newankubadde waliwo gw'owagira, newankubadde waliwo gw'oyagala ayitemu, kikole mu mirembe. Ekyo Bayibuli kyetukubiriza era kyetusuubiramu ng'abaana ba Katonda. Era Katonda tasuubirayo mulokole yenna, tasuubirayo mwana wa Katonda yenna kwetunuzaamu kamera nga naawe owanda busagwa. Tujja kubatta, tujja kubatema, atawagira kino tumutta, atakola bw'ati tumukuba. Bassebo ne bannyabo ekyo Katonda takitusuubiramu. Basesalonika ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri lwa 16 Bayibuli egamba, era Mukama waffe ow'emirembe yennyini abawenga emirembe ennaku zonna, mu bigambo byonna Mukama waffe abeerenga nammwe mwenna. Mukama waffe ow'emirembe abawenga emirembe ennaku zonna. Bw'agamba ennaku zonna ategeeza ezirimu okusoomoozebwa n'ezitalimu kusoomoozebwa. Wakati nga tuyita mu kusoomoozebwa, wakati ng'olaba waliwo ebitatambudde bulungi, Katonda akusuubira okuba n'emirembe. Njogera emirembe egy'omu mutima, okuwulira nga oyina emirembe egy'omu mutima. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu yennyini ayogera mu Yokaana essula ye-14 olunyiriri lwa 27. Yokaana 14:27, 14:27. Yokaana 14:27. Bayibuli egamba bw'eti, emirembe mbalekera, emirembe gyange ngibawa, si ng'ensi bw'ebawa, nze bwe mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga. Emirembe mbawa. Uganda twogera emirembe gya Kristo gye muli. Uganda twogera emirembe gya Katonda gye muli. Ekyo ekibadde kisitudde obulamu bw'okuwulira ng'omutima gujula kwabika. Katonda akuwa emirembe. Katonda ayogera emirembe mundayo owulire bulungi. Osobola okwogera okunoonya akalulu ne mu mirembe. N'okanoonya mu mirembe, n'owa abantu essuubi mu mirembe. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyokubiri Katonda kyatusuubira okukola. Njagala osooka olabe vidiyo eno nzije nkikuwe. Sooka olabe vidiyo eyo. Yambeererawo ennyo. Ate Museveni n'ambeerera P7 kati mwembi mbaagala. I love Mr. Museveni. Nkimanyi bulungi nti mwabirabye dda ne bwe tukoma awo. Mwabirabye dda nkimanyi kubanga bisaasaanye nnyo. Oyo muganda waffe Bobi Wine, Mr. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, alinaani? Ali ne Pastor Bugembe. Bali muki? Bali mu kivvulu. Omu ku bamanyi bulungi, ayinza okuba akimanyi bulungi nti asobola okuba nga omutawagira munne. Naye ekyo tekibajjaako kukola bonna bizinensi. Tekibajjaako kwegwa mu kifuba. Ako kabonero ki? Akakulaga nti newankubadde nga neyibawo asobola okuba nga tawagira gw'owagira kuba MP, kuba President, kuba kansala, chairman LC5, ani omulala twogere kwani bonna nga bw'omubalonda
era bonna nga bwe mubawagira naye neiba woyo tekikwetaagisa kutema bitooke bye kwokya nnyumba ye kumuwalana butamubuuza butaddamu kumugulako okitegedde nti tusobola okwawukana mu byobufuzi naye ne tusiga nga tukolagana mu bizinensi ekyo kyekitegeeza kubanga awo baabadde mu bizinensi awo baabadde mu kukola eyo bizinensi naye basobola okusinkana naye basobola okunyumya basobola okwegwa mu kifuba naye abantu mutuuse kussa nga ne maama wo oba kitaawo oba muganda wo kubanga tawagira kyowagira omuteekako embeera y'okumuwalana ekyo si kituufu ebigambo bino nja kubyogera okutuusa nga waliwo omusajja omu n'omukazi omu Katonda gw'alokodde okuva mu kintu ekyo oba okuva mu ekyo ekyakukwata nja kubyogera abavuma mujja kuvuma nenze siina kyenfu nze ne bwonvuma nja kuddeeko omukyala afumba emmere ndye kati ekisinga obukulu kuwuliriza bigambo bino n'otegeera kye ŋŋamba kati zino zenyiririza bayibuli okusinziira ku bayibuli basebo ne bannyabo Katonda ayagala nnyo tubeere n'emirembe n'abalala n'abatuliraanye Zabbuli 133 olunya olusooka bayibuli egamba labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga batabaganye labayo bwe kiri ekirungi kifaanana ng'amafuta ag'omuwendo omungi agaakulukuta mu kirevu kya Alooni kirungi nnyo abooluganda okutuula awamu nga batabaganye bayibuli tegambye nti nga bawagira kyekimu obutawagira kyekimu obutakkiriziganya ku nsonga emu tekitufuula nti tetuli bannayuganda ffenna tuli baaluganda ekyo kye njagala okiwulire okikkute nga lumonde ku binyeebwa njagala okiwulire kiyingire mu ggwe oyo gw'osanga n'oyagala okutuga oyo gw'osanga n'oyagala okukuba oyo gw'osanga n'oyagala okwokya oyo gw'osanga n'oyagala enkya asobola okukyuka ate n'awagira kyowagira oli mulaba otya ng'alina eriiso limu ffe tuludde wano mu Kampala tulabye ebintu tulabyeyo abasajja nzijukira ku mulembe gwani ogwa Nasa Ntegese Bagala abantu baafa abantu bamenyeka amagulu n'ekisinga okunnuma nti yagenda okuva mu bulamu bw'ensi ate nga yeegasse ku gavumenti kati abaamenyeka amagulu abo kati be baasiba ku lulwe kati abaawalana ne bawalana banneiba baabwe ekyo kye nkugamba oteekwa okuwagira n'amagezi neiba wo asigale nga neiba wo muganda wo asigale nga muganda wo mukozi munno asigale nga mukozi munno kasitoma asigale nga kasitoma kaakati wuliriza Baluumi essuula ye12 ndowooza gye naamayiza naye endala nja kuziba wabuwi muziwandiike Baluumi 12 olunya olw'18 bayibuli egamba bweti kave ku 17 temuwalananga muntu kibi olw'ekibi mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna luno olunyi lugenda eri mmwe abapoliisi ab'amagye abali mu buyinza bayibuli egambye towalana kibi lwa kibi awasoboka okuleka muleke nammwe awasobola okuleka muleke bayibuli egambye towalana kibi lwa kibi obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna abantu batya bonna oba omwagalo bato tabagana n'abantu bonna bayibuli bwegambye zinenyiri temwina gye mujja kuziteeka zino zinenyiri zibakwata bayibuli negenda maaso ku lw'19 temuwalananga mwekka ggwanga abaagalwa naye waakiri musegulirenga obusungu kubanga kyandiwandiikibbwa nti okuwalana kwange kubanga kiwandiikiddwa nti okuwalana kwange nze ndisasula bw'ayogera Mukama naye omulabewo bw'alumwanga enjala muliisenga bw'alumwanga ennyonta munywesenga kubanga bw'okola bw'otyo oli mukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe towangulwanga bubi neewangulanga obubi olw'obulungi Mukama yeebazibwe nnyo n'olwekyo bassebo ne bannyabo ezo ze zimu ku nnyiriri Katonda z'agenda okulaga
akulage nti wakola bubi bw'okyawa muganda wo kulwa munnabyabufuzi. Kino nja kukyogera. Tokyawa muganda wo lwa munnabyabufuzi. Tokyawa neighbor lwa munnabyabufuzi. Teweewalana n'oyo, tova ku mulimu kubanga bosi wo gwawagira si gwowagira. Togoba mukozi kubanga gwawagira si gwowagira. Bino bigenda kuggwa ne tujja kusigala nga weetuli ffenna nga bannayuganda, tujja kusigalawo. Wandiika Basesalonika, wandiika Bebbulaniya 12:14, kiwandiike, ekyo nakyo kyogera mirembe. Wandiika Ngero essula ey'okumeka, Ngero essula 3:29, wandiika ogenda kulaba ebigambo ebifaanana bwe bityo. Mbaagaliza Sande ennungi basebo ne bannyabo bannayuganda nga tutegeera nti eggwanga lino lyonna ffenna tuli bannayuganda abagenda okusigalawo nga bannabyabufuzi bavuddewo, ffe tujja